kino ekya Nabbi omukazi okugamba nti bbaawe yalina AIDS ekyo sikimanyi nnyo yakyogedde naye ba discount baba bangi osobola okuba nga olina AIDS nga sirina naye nga tuli bafumbo nga twegatta yes ekintu ekyo lwe nasooka okukiwulira natya Nabbi omukazi si muntu simulabangako mu bwamalaaya era sisuubira mulabamu n'abalenzi abamulepinze bw'anaaba tukkiriza okubagwera amannya tujja boogera kubanga tubamanyi ate naye abamanyi muli bannayuganda kuliko n'omunigeria omu naye bannayuganda nze amannya gaabwe gonga lina bw'anaaba tukkiriza Nabbi omukazi okubasanguza n'ebifaananyi tubiteekeyo baswale bwe baba balina abakazi n'abaana era babalina wano balina abaana n'abakazi Nabbi ate atugambe bugambi musumba bw'atyo baamubajjako Nabbi baamutujjako ng'olwo tetukyali kati Nabbi omukazi bw'agenda olwo tukomawo kati we tubeera awo musumba afunayo ekikyala kyali kimyufu nnyo nga ki ekitabula Nabbi omukazi okuva ku Pastor Yiga okugenda owange byali bizibu waliwo agagambibwa mbu Pastor Yiga yayagala muganda wa Nabbi omukazi Bena Namisinga owange nze gyebiri ku record mwami Kwezi tewerya mu ntama binza okuba nga gyebiri kubanga nabiwulirako nga bagamba nti Bena Namisinga mb'okwanjula mbukwayisa bubi musumba Yiga kubanga musumba Yiga naye yali akola yali alya amwegwanyiza so ebyo ne bibeera awo ne batabuka ne baawukana ekyo ne kiggwa kati bwe baawukana Nabbi omukazi akola bibye nono akola bibye ekyasinga okunyiiza musumba Yiga newankubadde yayawukana ne Nabbi omukazi kwe kwagala tomuteekako mbu Nabbi omukazi bamukutta ali mu ssabo ngali bwereere yabikola ebyo bya photo editing abantu baji banabitegeera biri bye twalaba nga ali mu ssabo Pastor Yiga yali yabikola Esoboddwa ku ngeri gy'oyinza okukoma n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka gawamu ne mu bizinesi yo. Nkwanjulira Finest IT Solution abalina kamera enkesi ezikuwa ekifaananyi ekirikkiriya ziwulira ebitambula ssaako okulaba mu budde obw'ekiro. Kati beera bulindaala weegobeeko ababbi ne bannakigwanyizi nga weefunira kamera zaffe. Tulina ezitakosebwa mbeera ya budde ez'omunda ezitalabibwa muntu yenna ssaako ezo ezikozesa Wi-Fi. Tulina n'amataala ga sola agakuwa ekitangaala ekimala mu parking, compound, okwetoolola ennyumba n'awalala wonna. Kamera zaffe n'amataala ga sola byangu okukozesa ate ebbeeyi esoboka eri buli muntu. Tolinda kwejjusa. Weefunire kamera n'amataala ga sola ku Finest IT Solution onyweze ebyokwerinda ku kibanja kyo mu makaago ne mu bizinesi yo. Finest IT Solution tusangibwa Wandegeya nga wakayita ku poliisi oba tukubire ku simu noti 705 351 726 oba noti 772 533 542. Finest IT Solution, lighting your way to a safer tomorrow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, ku Megatron Koli olunaku olwaleero tulina omukulu Kwezi Robinson. Omanyi ndi Mungereza. Nange lya Robinson nagalabanga mu firimu. Taata wange yasomera Bungereza. Ya. Yasomera Bungereza amannya ago ne gamunyumira. Sakugambye nti taata yali mu professor. Ekya Bungereza nawe wanize nnyo. Yasomera Bungereza. Kiki yasomera Bungereza. Robinson era yaŋŋamba nti nno ye abakubanga ebiseera bino yali Bungereza mbu yandibadde akuma n'omuliro ku mazzi. Lwaki? Anti yali engineer. Electro engineer. Taata yali Bungereza. Yali mu Ekitegeeza muli batuuze be Bungereza. Yali Munnayuganda naye yasomera Bungereza. Lwaki yasigalayo n'akuba ekyeyo nammwe ne mufuna passport ze Bungereza. Kyamuza baana. Tetwandizaaliddwa. Nkitegeera. Okay.
kale kwe kujjayo amannya ago Robinson g'abazungu abangereza ago ga Robinson nagalabako mu filimu waliwo bagiyita ba Legend of the Sick amulimu Guy of Wisdom Simaya Robinson yes. Ronald Samuel baganda bange manya ge yatuuma taata abalungi abalaba ku mikutu gyaffe Kwezi Media Group ne Megatron mbaniriza nnyo era mwebale kutwagala bannange n'emboozi zino ze tubawa naffe oluusi tuba tetwagala zibawa naye tuzibawa olw'ebyo ebiba bibaddewo kati nga olwaliro bwondeese nga nze nsinga ate okumanya omuntu gwe mwagala okwogerako kati ne mundeeta naye tebandeeta nti nno njagadde nnyo okwogera naye okukiralifyinga ku nsonga eyo ebebaddewo kale bannange tubaaniriza nnyo mwebala okutulaba abali mu Uganda, South Africa, America n'ensi zonna sijja kumenya sijja kuleka naye mbaagala nnyo mbaagalira ddala yes tutandikire ku mugenzi Pastor Yiga twagala ekikuleesezza ku nsonga za Nabi Omukazi bamurepinga mu America basajja aba bana ne bamukabasanya bambi yes. Kikazi kyattu ate n'engendo laba other story ate nga bagamba birimu olwa movie so kati mu bantu abamumanyi tusazeewo gwe otunyumize Nabi Omukazi yaani kuba nina ge nawuliddeko ge yayogedde naye naawe gwamumanyi twagala otunyonyole Nabi Omukazi yaani simwe mwatandika ABS efe twatandika ABS TV ya muyagwa nno TV yaffe yagwa kubanga ebiddawo tebyenkanankana Pastor Yiga yali ayagala nnyo TV ye bambi era yali agambye nti bwali bafudde bansi bateekeyo TV yalala muzika ne TV wansi bagiteekayo waliwo ebintu ebitasoboka naye ndongoyo bamuziika nayo TV nyangu anti yali ayagala ebeere nga yakweri amasanyalaze bagajjawo anti bagiyisayo waya wansi nabanga ali ku TV ABS naye bweyogera oli mulamu naye bw'ofa biba bikyusi anti bakutegeerera bw'ofa kubanga abantu abalowooza nti nno bw'ofa osigala nga bwe tubadde nedda si bwe kiri nze nsuubira nti omuntu bw'ofa okyukira ddala obeera mu nsi ndala nnyo bino bye tulaba bino bye tunyumirwa ne tulaba bino bya mubiri naye waliyo eby'omwoyo n'olw'ensonga eyo tuyinza ogaa nti nze ekyobola nti omuntu agenda n'agamba nga mugenzi tamala emirundi kankigereze ku ye nze alikwata ssente za State House omuzimu guli mutugumbula nga tamanyi ensi gy'agenda efaanana etya era ekola etya tegwina gwe gwatugumbula ebintu gubiraba bulabi oluusi tabimanyira bimanya kubanga tewali era yagenzeyo n'akomawo era teri amanyi kiri eyo wansi ngaali walira oluusi n'ensi teriiyo yazikirira byaggwa awo yakoma kugamba fena tugereesa bigereese Nyamusumba Yiga yali yagamba tuteekeyo TV wansi naye nga yalowooza ndowooza omuzimu gubeerayo oluusi tegubeerayo oluusi biki gubeera ku byago kubonaabona nansi eyo tebagenze aba okufa kuba kutya aba emizimu abantu we tubaziika baddawa tokwebuuza kubanga era ojja kufa olikulaba ojja kufa mu buli ngeri yonna oba weekwekawo oba weekwekawa okufa tosobola kukwewala wabula kyetugamba nti wabayo ensi endala Mukama tusaasire tugigendemu tubeere mu nsi eyo ey'okwesiima era ensi ennungi kyetusaba kyokka so kati Nabi Omukazi ono asisinkana atya Omusumba Yiga because gwe wali nnyo ku Pastor Yiga all that time omanyize kankubuulire nabeera nnyo ne Yiga Nabi Omukazi yajjanga omuntu azze okumusabira Musumba Yiga akaana ako ne kamukulabikira bulungi yali talina mukazi waka n'amwagala naye nze kyendabaza ku Nabi Omukazi alina bingi nnyo byeyatereeza ewaka nga azze wa Yiga yafumbako mu maka yafumbiramu ddala emyaka gyawera era ye mukazi gwakyasinza okulwa naye ng'ogyeko oli mukazi we yasooka ow'obulenzi owobuvubuka oyo gwe yasooka okuzaalamu naye kaakati Nabi Omukazi ye muntu gwe yalwa naye ate n'amutransforminga mu bintu bingi nze nabeera ne Yiga nga Nabi Omukazi tanaba kwijja
naye nange namuzimba Yiga namuzimba kubanga nasooka Yiga ogula poloti era Yiga ne mugamba nga muli mbufere bwammwe buno obw'ebyamagero ate bwali bufere bwali naye ebyamagero byaliyo mwami Kwezi wange bye tobimbuuza oba byaliyo ogamba ebyamagero tebyaliyo oba byaliyo nze mbijjukira leero si kyekindeese naye Yiga namuzimba n'agula poloti n'agula n'awo awali church yasooka gula fuuti 5 ku 10 n'agula n'eyo emmanju amayumba gonna paka kumpi kwagala kutuuka eri ku kolasi wansi ekawaala kati awo wafunira Nabbi omukazi Nabbi omukazi yalina ekitone ekyokuyimba ate nga ne Musumba Yiga yalina ekitone ekyokuyimba kubanga ojjukira bwe yali azze nga Livingstone Kasozi amuleese n'akuba endongo n'ayimba naye ne bitagenda bulungi ne batamuwa mukisa n'asigala mu kwetikka mizindaalo neyetikka emizindaalo paka yatandika okubuulira enjiri yatandikira eyo mu Kiwuunya ng'emmere agiri awo naakulabye mpola musajja wattu ayiiya obulamu ayiiya alina tenti ye mwe yabuuliriranga enjiri olwo atandisa okukulaakulana abuulirira mu tenti ne bakwatagana ne Nabbi omukazi baatambula ne bakola revival band eyo yali y'amaanyi nze kye neebaza ku Nabbi omukazi nti yawa abaana bangi omukisa ogw'okuyimba era ebitone bingi nnyo ebyasitukira ku Nabbi omukazi ate bambi ng'abaana abawane ssente madamu nga yasalawo ekikolebwa era madamu yebanga asalawo awo manyiwo madamu akkiriza olaba nze ne ku TV bagamba yali buyinza ate ku TV yali agenze yaliwo nze simujjukira mulabo yaliwoko ye yakola ne bino simanya ABS TV ekuwumuza ebirowoozo tozaawo mu kutandika ng'etandika kubanga nze we nabeererawo n'alyoka aleeta ki Aisha nze we nabeererawo nze natandika amawulire Jaka Akawuuwo era eddoboozi lyange lyeririmu Jaka Akawuuwo nze naleeta sisitemu ey'okuggira akawuuwo na biki byonna naye nasanga agenze omanyi Yiga Nabbi omukazi oyo bwe yajja yamuggyako abamu ku mikwano gye Magi yamuggyako egimu ku mikwano gye kati egimu ku mikwano gye gyavaawo nze omu kwabo navaawo nga Yiga takyampa budde bye tuteesa takyabiteeka mu nkola ng'awuliriza mukyala revival band neetandika awo wonna revival band we yabeererawo nze saabeerayo naye ate omukwano gwange Alice Nassejje yayingirawo naye ng'abayisa bulungi n'abate kati Nabbi omukazi awo gundi we yafulumiza Madiina we yafulumiza oluyimba bibuuza Yiga nankubira kasimu nanga nti bwana Kwezi kubanga yali amanyi nange nga ndi buwongo njiya nanga nti Kwezi tukoze tutya kubanga ennyimba ezimu eza revival band nga Nabbi omukazi yali tannajja waliwo ennyimba ezasooka omuvubuka bamuyitanga ani Umalu Mwanje atali Umalu Mwanje luvannyuma waliwo omuvubuka eyayimba nti no mayinja nkole ntya oyo omusajja Christopher Sennabulya oyo ennyimba ezimu ezize nze nazeeditinganga nze kennyini nga Musumba Yiga ajja ku biiti kwe nayina zikompyuta ennyimba nenzitereeza nenga nti kino kirina kubeerawo ekintu kibeerawo ekiri nenkola nange ndi buwongo nnyo ndi musajja we nnyo ku lusigere ne tutitenkanya kakati Nabbi omukazi bw'akiyingiramu ffe tukifuluma ng'omukazi aba tayagala aba alowooza nti bbaawe abamuwa amagezi bajja mumuwa amagezi amalala okitegeera gayitewo kati ffe ne tukifuluma Sennabulya n'akifuluma nze nenkifuluma waliwo n'omuwala bamuyita Saala kati ali awo Saala yali muwamaanyi nnyo ng'ayimba nnyo bamukuba asooka okugjayo Musumba Yiga mu kyaki kati naye ali kyebanda awo Kaleerwe naye n'akifuluma ne tudda ebbali ekintu ne kitambula kati Yiga waliwo oluyimba lwe baali baagala okufulumya nga beetaaga eddoboozi lyange nenkomawo
nduba wanga mbawa kusoma mawulire nga nsoma amawulire eti ono gundi wabaddewo kino kati oluyimba ne lujja kati olwo nkomawo ne Yiga nga mpa akasente ye yali agaba enkalu abamulimba okumpi bonna Yiga yampa sente yayita nazifuna nga tazimpa ne bwe yazifuna ngazita yazimpa kakati Revival band etambudde Nabi omukazi oyo yali mukazi newankubadde yatujja kuyiga naye yali mukazi nga amanyi kyayagala azimba omusajja yamuzimba nnyo yazimba Yiga n'agula naye yali agumaze okugula kubanga yasokera ku Limited ya Keeru naddako kibina eya Neve Blue n'agula Prado eyo Prado yaluvanyuma yaluvanyuma nnyo n'agula kanu aka green n'agulayo Prado ya green then nalyoka zaakabizaayo kati Nabi omukazi n'amuzimba nnyo naye bandi nga tetambula ng'ebasala olwaguze ne Costa eyatambuzanga Revival band Nabi omukazi olwo ayambala yani yaleeta eyo idea ya Nabi omukazi simanya alina obugulu bw'embuzi Yiga yali musajja muyiiya nnyo yabireeta kiki ekyandiyaba attractinze okujja okulaba omuntu alina obugere bw'embuzi Yiga yali muyiiya naye nga Nabi omukazi yali abaddeko n'obugere bw'embuzi kati nga ffe batugamba ngakwatako mu byonna ebintu ne bitereera kityo Nabi w'omukazi ne Yiga lwe yafa era yabasabirawo sente tewaziraba nga aziyisa ku magulu buli omu yayagalanga omukisa ng'agenda wali bakwata ku bigere bye nga bateekako sente kaakati ne tuyiiya ne tugenda ne Nabi omukazi ne Musumba Yiga nga tugenza okugabira abantu b'omu katale k'e Nakasero ensimbi Yiga ntuuza mu briefcase mwalimu miliyoni ngezi ne tuleeta emmotoka etambuza ssente Yiga yali mugezi ne tuleeta emmotoka etambuza ssente ne tugiwerekera paka Nakasero nange nalina Prado by then nga nagula Prado eyange eva mabega etambuza ssente ekulembedde nizolekera ne tugenda e Nakasero Musumba Yiga n'asooka ajjayo bando alina Nabi omukazi mu open roof ne bagaba ssente ne bakasuka ssente Nabi omukazi akubiiki gy'owoowa ebikofiira mukyala Museveni kyayambala ekyo omukazi oyo yalimba abantu sebo obugere bwa mbuzi teyabalimba Uganda bwetambula Uganda bwetambula balina n'ekivulu kye baakola mu mujje mulabe ku bigere bya Nabi omukazi kati mwandigenzeeyo gundi Jozi mbwafuuka pusi omutujju Jozi teyagenze poliisi emukwate mugende mu kivulu bibeerawo mu basireebu naye okimanya abantu baatuka ne bakkiriza nti Nabi omukazi alina obugere bw'embuzi naye nga waliwafuuka ne pusi nga waliwabiraba mbwafuuka pusi eki President Museveni tebabagambanga nti afuuka pusi baatunyumiza byalwali propaganda w'abantu byalwali olwo pasita Yiga aleeteyo ayiiya tulimba ebyo kaakati olwo tugaba ssente waliyo ekivulu ekigenda okubeerawo tugabye ssente ne Nabi omukazi tuvuddeyo tuzze ku kyaki twatuuka ku kyaki nalina okuddayo ku radio onkole netuberekaawo kati Nabi omukazi nenzija nga mumanyanya ate nga bamuzaala wano ku Masiro e Kasubi aye nange nasulanga ku Masiro awo e Kasubi waali akazigo kange kempangisa nga sinazimba so ne tunyumirwa nnyo obulamu Revival band netambula nekuba Nabi omukazi yali muwala muto naye munaye nga ate ebintu byakola bya kintu kikulu nga byekintu byakikulu omanye okumanaginga bandi kinene mubeeramu abalalu mubeeramu abayogera empisa zaawukana mwebale nnyo abatamiivu kakati nga Hasani Ndugga abasajja abo boolaba ab'amaanyi bawuma lumwanje basenga Bena Namisango bw'osanga ono ani ono yayimba usigalo usigalo bw'osanga oyo yayimba bibuuza bonna okubamaniginga nga tisikyalo nkitegeere so yali muwala obuvunanyizibwa ataasalawo olwo nga beeyagala n'omusumba kamala obumazi waliwo ebyagambibwa mba omusumba yali alina obulwadde buno obwajja simanyi ne Nabbi yabulina ekyobulwadde kuba ninawe nawulidde Nabbi nga admitinga nti omusumba yalina obulwadde naye ye mbu tebwamukwaata nga Nabbi omukazi ng'akikkiriza yabadde alina ne case kakati bw'aba nga yalina obulwadde nze ekyo siyinza kidisclosinga wano
ye yakyogedde oli nabbi omukazi ye yakyogedde nga ye naye ekintu ekyo gye kiri omumu nga mulwadde omulala nga si mulwadde ekiri gye kiri kakati nze nkyayogera kulamu bwa nabbi omukazi ebya Silimu tujja bijjamu oluvannyuma kubanga nze saakeberako ku musumba Yiga kumukebera omukyala yavuddeyo n'abyogera kati omukyala bw'aba yabyogera ekyo nja kukinnyonnyola kati ate kyayogedde kyaki kubanga si kirungi kwogera birwadde yes kuba abantu basinga bonna batambula n'endwadde mwami Kwezi kuba disclosing ekyokubiri Yiga yazaala mu bakyala bangi kati osanga waliwo omukyala badde takimanyi waliwo omukyala eyavaayo ng'agamba musumba yamulwaza tomujjukira oyo mukyala Nalubega oba bali bamuyitana Nalubega bambi yafa nga mukovu nnyo Nalubega yafa nga naye yavangayo n'agamba nti no bansiga obulwadde biki naye era keesi yali awo ne basibako omusumba ebyomusumba nti no ayina gwe yasiiga obulwadde kubanga saamukebera nze ng'omuntu Nabi yagamba ye mulamu nze nali sisobola kyogera nze mmanyi bulamu bwange n'obubwo sibumanyi yes n'obwa mukyala wange sibumanyi apata nawo oba omanyi obulamu kyangu nnyo kati tewagambye nti no tagambye nti Yiga yalina obulwadde naye yeetabulina kati mukyala wayinza okuba nga abulina nga yasirika naye ate gwe nga tokwatibwa bukwatibwa wekitegeera naye sayansi kyali awo omuntu nga tujja mugendamu kaakati musumba Yiga n'abeera ne nabbi omukazi entalo zaali nnyingi waliwo n'entalo ze baali bantaddemu nga Yiga alina omusumba gwalwana naye nagano ziyingira aliwa omusumba waali so oyo yali mulala naye waali naye sijja kumwogera ate musumba kati gwe mbyogera biba bibi sijja kumwogera omusumba oyo namukasa ebyo gwobyogera kati mu public we biba byajja biba kiri ekintu ng'olwedde kiri mu public domain kiba tekyafectinga muntu kaakati nabbi omukazi n'afuna obutakkaanya ne musumba ne baawukana bwe baawukana olwo nzirayo ewa musumba ankubira tuddamu tukwatagana EBS olwo etandise tutambula bulungi nnyo kubanga luli twabeeranga ne musumba ne tugenda ne tulya ne tuyingira mu kisenge kyaffe ne tulya ebikokokoko bikikiki ne tubirya ne tunyumirwa omukazi bwe yajja nga gwe kakati omukyala bwe yaggobako mmoze moze mukyali ebikoko buli saawa sente za mami tufe luli yagulanga wano ku uhuru enkoko naye kati akusiibya bijanjaalo bannange mmoze waguze emmere tulya bijanjaalo byantama byantuuka wano kati omukazi oyo akuggyeko mmoze yagulanga emmere kati olya bijanjaalo kati naffe musumba bw'atyo bamubajjako nabbi bamutujjako ngolwo tetukyalya kati nabbi omukazi bwagenda olwo tukomawo kati we tubeera awo musumba afunayo ekikyala kyali kimyufu nnyo nga ki ekitabula nabbi omukazi okuva ku Pastor Yiga okugenda owange byali bizibu waliwo agagambibwa mbu Pastor Yiga yayagala muganda wa nabbi omukazi Bena Namisinga owange nze gyebiri ku record mwami Kwezi tewerya mu ntama binza okuba nga gyebiri kubanga nabiwulirako nga bagamba nti Bena Namisinga mb'okwanjula mbukwayisa bubi musumba Yiga kubanga musumba Yiga naye yali akola yali alya amwegwanyiza so ebyo ne bibeera awo ne batabuka ne baawukana ekyo ne kiggwa kati bwe baawukana nabbi omukazi akola bibye nono akola bibye ekyasinga okunnyiiza musumba Yiga newankubadde yayawukana ne nabbi omukazi kwe kwagala tomuteekako mbu nabbi omukazi bamukutta ali mu ssabo ng'ali bwereere yabikola ebyo bya photo editing abantu baji banabitegeera biri byetwalaba ng'ali mu ssabo Pastor Yiga yali yabikola ekintu ekyo kyanyiiza newankubadde omufu tasalirwa musango era siyinza musalira musango mukama amulamuza ekisa amusonyiwe byamusobako naye ako kayitira ono omwana yali akyali muto akyasobola okufuna omusajja omulala kati bw'omufulumyako ka vidiyo ng'ako oba omukoze bubi future yo oba ogirinnyeemu kakati ka vidiyo ako tekanyumira nange era musumba namugaa nti ka vidiyo ako tekankoze bulungi omwana bw'obanga mwakyawaganye muleka agende oba ali tayagala bakyawagane ng'akyayagala omanye ebiseera omusajja bw'oyagala okwawukana n'omusajja ng'akyakwetaaga akola buli kimu okuzza kati ate kola bimusikiriza tokola ate bimwongerayo kubanga ate ka vidiyo ako kamwongerayo bwongezi newankubadde yasisinkana ekiseera ekizibu omanyi bw'obanga omadde omanyidde sente nozivaamu bannange
ne Bayibuli egamba wakulana nti musabire nnyo omuntu yali afunyeko ku ssente ne zimuggwako. Nabbi omukazi yatuuka ku kiseera ekizibu nga ssente ziweddewo, musumba takyamuwa ssente, musumba ayingizaawo eggaali empya, tumuyita maama w'ekkanisa, tugenze eyo twanjudde, maama w'ekkanisa nze nagenda ne All Saints Cathedral Nakasero mbukinga olunaku olw'okumugatta. Emikolo gyakomawa tegyagenda mu maaso. Musumba n'aŋŋamba nti omukazi ono ayagala batugatta ntwaleko ebintu byange. Eyanga nti Kwezi ti nabisazizaamu kubanga we nagenda ku Saints nasanga Bishop Omubeezi ne munyonyola ne Vika ne mbabulira Pastor Yiga ayagala mugatta biki nga nti atujja muwa olunaku olw'okumugatta. Kati bwe naddayo ne mugamba Musumba tubadde twagala settinga date ebintu tulabe abasajja baagala ennaku z'omwezi. Ono mukazi namulabye Kwezi ayagala kunziba, ndowooza alina engeri gye yamubbamu naye yamubba oyo omukazi yabba bingi, yali ku ssente nnyo nga ojjukira ebbisawo yali ekutta akati naye nga serozi yonna agiwambye omukyala. Osanga abala bando za mitwalo 5 nga yali mu mama w'ekkanisa. Mama w'ekkanisa yalinayo omwana, yatuwaayo omwana wadde yali abulisi chipusi nankoko teyalutulaga wadde Miss College yabula wadde mama w'ekkanisa n'agenda oba n'agendako mu Amerika eyo n'agendako ne Nairobi neyeekubyanga ebifaananyi ng'abiweereza Yiga ali n'abasajja akola ki Yiga n'alindagangako omugenzi bambi etubeereka Nabbi omukazi ne n'abeera eyo ennaku n'emwokya nadda yakomawo nga nze sijjukira kukomawo teyadda ate yakomawo bwe yagenda ebyasaba bwe byahapeninga teyadde ddala mabega nemukufa kw'omusumba saamulaba yajja mukufa kw'omusumba bambi yasulawo nnyo ne Namisinga basulawo nedda yaliwo yasulirawo ddala n'asabira n'abantu ekiro abantu ne baleeta ssente ne baziteeka ku kituuti ku bigere bye nga basabira abawa omukisa yaliwo kubanga nze nalina mu kalulu nava mu kampeyini n'enzija musumba afudde netubeerawo Nabbi omukazi yaliwo ennaku zonna paka lwamuziika yaliwo era ye mukyala gwe nalaba bambi atasiba busungu bwe yamala okuziika ate ng'ayagala TV anti yalina contribution gye yateekamu naye ewayiga yavaawo talina kantu naaka yagenda bwannamunigiri yagenda buggo bannange tuyige okusiima abantu be tubadde nabo Nabbi omukazi bambi alina contribution nyene gye yakola ku musumba Yiga ne teyafunayo wadde akantu kubanga teyamuzaala mu mwana kakati ate nga bakyawaganye kati wali obuzibu nti bwe bakyawagana talina ke yafuna kati wano mukudda yali tayinza kufuna naawe obimanyi ebya famire ng'oli afudde buli muntu aba ayagala asikazza wuwe kati awali wayingiddewo ne muwala wa Silimu sale ebintu abiyingiddemu naye kaba ebintu ne bibeera bizibu nnyo Nabbi omukazi okufa okuziika lwe kwaggwa n'ayagamba nti amaloboozi ge gabadde gakola ku TV ayagala ssente kubanga nagange gasigalayo nga gakola nga tewasaba ssente waliwo ebintu byetusabiramu ssente byetusabiramu ssente nze ne ku biiti gaali gasigalayo newa ne ku supa nakati bakyabikozesa simanyi sirina budde buwuliza naye Nabbi omukazi bw'atyo bwe twamala okuziika n'ayagala ssente biki nebitasoboka yantuukirirako bambi kubanga yasinkanako pulezidenti alina ssente ze yamuwa General Race oyo kwe kupangapanga n'agenda mu Amerika General Race oyo ssente n'azirya era bambi yali ayagala tamala emirundi amuyambe naye nemugaa tamala emirundi naye yayawukana nabo bubi talina bwajja kukuyamba kati n'afuba okwagala okuddamu okulaba pulezidenti amugamba essente ze wampa saazifuna nafuna byoya byanswa maama baali baagala mutta Nabbi omukazi baali baagala mutta ebyaddala ab'omu state house eyo kubanga nze Nabbi omukazi yampita ne tutuula ku kolefaamu enansana ne tutuula kumpi saawezi ayo bwe baali baagala omusiba ebyo byonna nti nga bye babipanga muno ne wa pulezidenti nga pulezidenti amuwadde ssente nga baziridde ne bamuteekako kubanga kati abaafera baali balala nze ontutteko mu mmotoka nfeze
goba ofeze Nabi Omukazi abasumba bali be yavuga bali basiba wayiga oye yali abizaayo webombo simanya abizaayo oba wali omumanyi musumba muto mumanyi musumba oye yali yamuvuga ko buvuzi just nga gobo onontwala bibafere ebintu byabwe ne mondo mugisha Nabi Omukazi tabirimu mukazi wattunga talina wadde ekikumi kye yafuna muterako omukono gowereke otutteko butwazi muntu tijangu wali omumanyi no mukwano gwa bbaawo biki oli yafa tulina okutambuza obulamu Nabi Omukazi ne bamuteeka mu bisanga ebyo Nabi Omukazi ampita nyinyi namula mukazi wattunga bamugamba samanya bufere omanyi ekintu ekiriwo nti president yampa sente zange bwe yampa sente General Reiso nazekiikamu sente zange nazitwala naye kati nkoze nti okufuna sente zange ngezezaako okuddamu okusisinkana president bannemesezza owange president ati yayambanga abantu abayimbi abaki owulidde nga bwazagaba zino zagendera agaba kakati Nabi Omukazi ne batandika omulonda nakati Kwezi nkoze ntya konze nandibadde nkutwale wa Tamale Mirundi era Tamale Mirundi twamukubira ku ssimu ne mugamba Nabi Omukazi aliwa nayagala kwogerako naawe era nayogera naye simanyi bye bakutulira ku ssimu namugamba nti nno njagala kusisinkana ne mugamba Nabi Omukazi funa yakadde nkutwale ku Joyster olabe Tamale Mirundi akubuulira abantu abo ng'olubatandisa omutambulirako bamupanzeeko ebyo ebisango baalya ssente ze kati kijje ku nze baalya ssente ze ne baagala bamuteekeko ebisango nga bibateeka ku bantu abalala bonna nga bali bamaze okulya ssente zaabwe owulidde neza Nabi Omukazi baazirya mukazi wattu ng'ali mu kiseera kizibu talina kyakukola talina kiki kwe kupanga n'agenda ebweru nga baagala kumuttira bagamba mu State House awo muzeeyi ayinza ogamuwe miliyoni 10 nayo ziyinza okutuukako ng'olina miliyoni ago awo nno oba ofunye abasinga tezibatuukako genda obuze Kayibanda ze bamuwa ng'agenda okwanjula mukyala wo bazaamutuuka Teera Kaaya bamuwa gundi bamuwa Datsanis emmotoka zino baziyitanga batya waliwo mu motoka bu Datsun obwali buzze bamuwe emmotoka naye teyagifuna bamuwe emmotoka nambaro yakyaza president ne bagitwala bukolokolo era naye nafuna obuzibu ne General Reiso ng'agibanja emmotoka ye ne mugamba Teera Kaaya va ku mmotoka enakuleetera ebizibu ne Kayibanda naye twamugamba va ku sente zijja kuleetera ebizibu lwaki sente tezituuka mu mikono gye baziwa bali abali awo bawomerwa sente okusinga ne president azigaba bawomerwa sente n'okusinga president bangamba bakuwa zino ne basooka bazitemaatema ogenda osanga olina miliyoni 2 gwe bawadde miliyoni 1 oba ofunye nnyo owabiri oba ofunye oba ofunye bannange kubanga bayinza ozikuwa n'otazifuna n'obutwa n'obulya ekyo nkyogere n'obutwa n'obulya obuloza abiriga kiki bali tebamuwadde sente ze bwe yatuuka ekiseera okuddayo wa president yaddayo naye n'agendera awo bamuwa sente ani abiriga bali bamuwadde sente agenda aliyirira abantu byali nabo ey'engulu tumanyi nti abiriga yali mulwanyi kati bwe yajja mu gavumenti basooka muwa bwala disitulikiti bwe yajja mu gavumenti banne bwe yalwana nabo ne banyiiga kumbe president sente yazireliizinga dda nga baazikuba kati yali agenda okusisinkana president amubuulire nti sente saazifuna yawona kati Nabi Omukazi kiyaliko Nabi Omukazi n'alinnya n'agenda ebweru kati ebyo byamutuuseeko ebweru nabiwulidde bamukabasanyiza abasajja bana gasituvutto ga Uganda kwabaddeko n'omunigeria omu naye enkwaso balabye nga z'abantu 5 owokutaano naye yayingiddewo enkwaso zabadde z'abantu 5 zebamusanzeemu bannaye mbadde ngenda kuwegera ekigambo ekinene enkwaso zabadde z'abantu ngenda gamba enkwaso ze spams ezo enkwaso kya Luganda spams kya Luzungu imagine ng'omuntu gwe mugamba nti mulwadde ne mumwebakakola ne mumweka oba bakozeseza obupiira ate enkwaso bandizirabye batya abasawo yayabise kitegeeza bagenze live kakati gwe nova eri oli muna Uganda mwe mugamba nti Yiga yafa Silimu mukyala we mumulidde live oba nabo babadde balwadde bamala muwa biragalalagala
bwe bamala omuwa ebiragalagala n'awunga ono naalya n'oli naalya ate kikazi kyatubambi nga bwemanyi kikazi kinyirira kisava ebisambi binene biringa byante weebale nnyira Musumba Yiga kye yali yamwegombako bisambi kyali kisava nnyo nze n'omuntu yangamba nti ekyankuba ku mukazi wange byali bisambi mbu yalina ebisambi ebirungi nze ate kala anti wange alinga muzungu mumanyi madamu kale eyo yankuba nnyo n'abaana nno bazinga bazungu nina ebyana birungi byeru byonna bizungu ebyo tebitunula biringa Sheri Matovu atunula bulungi abaana bange balungi nnyo naawe akuba wa bizigo abaana bange ate beeru nacho white nacho brown Sheri wa bizigo balinga mama waabwe Sheri wa bizigo alinga Pulima kakati ekyo kye nibaza Katonda kati nakalengera kakyalako nga kamyufu siina maaso matono ne gakalaba so nina Omukazi Musumba ebyo byamugwako nanyumya naye nze siyinza kugamba abagamba nti Omukazi yeetunda abo balimba singa Omukazi yali ayagala kwetunda wayandiyetundidde Uganda wabula wetundire otya mweri ensairi kubanga eno yayita mu kiseera ekizibu kyenkuganda yes naye saawulirayo omusajja gwaganziza saawulirayo we yeetundi kati atandika kwetundireyo bwe mu America wali ne opportunities emirimu emirungi weebale nnyo so waliwo abantu abaagala okwonoona amanya g'abantu ne baagala omuvunza naye nze nandyagadde gavumenti ye Canada si Canada America bakangavula ngavubukago kubanga manyiko nina ne gemanya agaffe gaseduvutto agamwe kakati sekungaganda gawano oinako gomanyi atani manyiko basatu mbamanyi naye amanya sijja gwogera kyampisizza bubi ate nasose nempulira ekyo ate mulimu bano abagamba nti simanya buno obutambi bwaki abadde azanya obutambi obwo tokumanyi Nabi Omukazi baagala kwonoona bambi erinnya lyakyo kikazi kyattu Nabi Omukazi si kalakita yakwenda si kalakita yakwetunda kubanga teyeetundangako tayendangako baawukanye ne Yiga simuwulirangako ziro yonna ng'ate bambi talina ssente naye nga akuuma ekitiibwa yes abadde yeekuma mu bayimbi bonna bawulidde babadde ne scandals biki naye Nabi Omukazi wali omuwuliddeko mbwate yakwataganye n'ono mbuyabuuse n'ono buttagamu ekakatiseko ge gaalisa ebizibu kati baani amamikozi abateeka zino ideas muffe bannayuganda mbu simanyi abadde azanya bino simanyi akola ogw'ensimbi simanyi abadde azanya obutambi abantu balina ebigambo namukasa naawe ojja kugenda ebweru batandika okugamba nti ozanya gwa nsimbi kituufu abantu balina ebigambo nze siyinza kwesiga ku bigambo by'abantu abantu baagala nnyo ebyonoonese kakati abagamba azanya gw'ensimbi waliwo yali amuguzeeko alina obukakabanaga nti nze namugula aveeyo yanzijjako dola bweziti aveeyo era bagende ku street batumukwatire nga yeesimbye ku street azanya gwa nsimbi mbe by'Amerika tebeesimbanga byebino ebyebyanaku musima abo baba babusimu bwe bawa simu then sizanya gwa nsimbi mobile twekwana bwekwanyi nedda gwakasimu tulinawo client wuno genda ku hotel wait n'ayambala n'agenda bw'avaayo ne bamukolera kati vaawo dda kweno abo abafulumizza waliwo yali amulabyeko nga yeetunda oba yamugulako atuwe evidence bannanga abantu baleme kwonoona amanya g'abannaabwe ffenna ffe batuwogeddeko ebigambo bingi nze waliwo abayogera ngaera tutunula butunuzi ne tusirika kubanga bwe batakwogerako manya you are nothing naye bwe bakwogerako namukasa wano nga bakwogerako naye manya ozitowa oba ozitowa bwe batakwogerako batozitowa era bwe bakwogerako ozitowa n'otambula mumanya nti yes bali recognizing my presence naye bwebanga kapere uyu yani nti yekweza tewali atwala naye nze abantu basiba n'emmotoka amala okumbuuzaako mwami nali ngenda Kamuli ku KBS radio emmotoka yange nekyankalanira ku petrol station nga bagirongoosa omupiira omusajja najja okunywa amafuta n'ava mu mmotoka najja naga nti siba onsanyusa okukulaba nanga nti mbadde njagala kanaba okutereko ku ssente konzeezaaki nanga nti munange mperereza bulungi kati yeffe kati abantu abalala yafuba kuzza wansi kweza ayambuka atya
ayagala kuzza wansi now I understand okitegeera kati nabyo omukazi baagala muzza wansi kyattu naye nange nagambye era babinyumiriza nga mbulira babyogera nga omuntu mu America waliyo better opportunities otandika otyo kola ebyo nga tobikoledde Kampala awo nange nenda banga tekiyunga naye kino ekyanabyo omukazi ogamba nti baawe yalina AIDS ekyo sikimanyi nnyo yakyogedde naye ba discount baba bangi osobola okuba nga olina AIDS nga sirina naye nga tuli bafumbo nga twegatta yes ekintu ekyo lwe nasooka okukiwulira natya ningamba kisoboka ni munange kiriwo ku bantu bangi nnyo ba discount akazindala omuzungu yakitunnyonnyola twali eyo nga ngenze kavalinga mawulire omuzungu n'akitunnyonnyola n'atugamba nti red blood cells akawuka kalimu ekazaalira ziina ke bayita liseputa kaliseputa kalinganga omuyembe w'ogunogera tulaba nti wabeera waakanankani akantu omuyembe we gwafundikirira wegukwatira ku kakonda kuli ako ne cells zaffe bwe zibeera awo mu bwe zizaalira mu kaliseputa buli lwe zizaala zifulumiza omwo red blood cells obulala kaakati ne akawuka kali aka AIDS bwe kakwata omuntu kayingira mu buli seputa kayingirirawo ku liseputa ne kayingira mu red blood cell ne white blood cells kubanga white blood cells ezandibadde zirwana naye nazo bazirya buziyingiramu AIDS tezaalira wabweru nga teyingidde mu cell munda tekazaaliramu erina kumala kuyingira mu red blood cell ne white blood cell kyobula nti buzirya ne buzimalawo si kuzirya nti buzirya buziyingira ne buzizaaliramu bwe buzaala yeyabya bweyabya bwebwo obulwadde kati buli obuwuka ne busaasaana million ne millions ne zigenda nga zikwata obulala nazo ne zizaala kyobula CD4 cells ne zikendeera ez'omuntu lwaki zikendera kubanga buli bu AIDS bulya cells ne buzizaaliramu bubanga nabbubi bwazaala oba nawolovu ayabika bwabisi n'avaamu obwana ye n'afa kakati ne red blood cells zino oba white blood cells nazo zirwana bazizaaliramu ne zaabika kakati ojja otya okubeera discordant abasawo abali eyo abampulira bwe naba nga nkyamizzaamu munaawuliriza comment ne muwabula nze saasoma busawo oyogera bewasanga nga njogera bye nasanga kakati omuntu discordant tobeera ne cells zo tezibeera na kaliseputa zeekutula bwe kutuziga ameyiba kubanga zirina okumultiplyinga nga zizaala kati zeekutula bwe kutuzigenda zeekutula ng'ameyiba bwezaala kubanga n'ameyiba naye ekutukako bukutusi kakati akawuka kali ne bwe kandibadde kakuyingira tekayina we kayingira kuzaalira kuba ziba zeekutuddeko sero ziro tezirina kaliseputa naye abantu abo si bangi abalina omusaayi okugamba kubanga singa abantu ffenna tubadde tukirina ekyo singa obulwadde busi bungi era abazungu bagezaako okwagala okutwala omusaayi gw'aba discordant bagukolemu eddagala eriyambako mu kuwa abantu cells ezi bwe ne bwe weegatta ng'oli disconnect ne bwe weegatta otya ng'oli discordant tokwatibwa bulwadde obwo be baliwo omanyi otya nti ogwamu ekyo ekiti anti kakati oyinza okulaba nga patana waaweddewo aye ebyavuddewo nokati akangende bankebi nga tolina ate ng'ekimusse bulwadde nga bamukeberedde ddala alina AIDS ne bakebera nga gwe tolina beba bagwamu eri ettuluba beba blood group kiba buli tekiriko nti oba A oba B oli kasita abeera ne system eyo ya cells naye erina obanga eri rare era eri rare because singa tebadde rare singa abantu si balwadde naye ng'ate ne badde discordant bangi tafuna bulwadde oli ne bwaba tamira ddagala bannaye mukama alina baawa kati gwe aba akuweeredde awo kati nabbi omukazi tumuteeke mu nabbi omukazi discordant bw'aba nga bbaawe yafa Silimu ye discordant gwe ne bw'ojja n'akawuka akaakula ne kabeera n'obwoya ne kakaddiwa n'okamuteekamu tekamukwata tekamukwata asigala mulamu kyonga kyanjawulo yes so ba discordant bangi nnyo bangi
So nabbi omukazi ayinza okuba nga bw'abaye yakyogedde mbu ye talina bulwadde wadde omusumba yabulina agwa mu kiti ekyo ba discordant talina bulwadde era tebumukwata mukama akuwa ekisa naye ate waliwo ba discordant neyeyongera n'ayenda ate ne bumukwata nga waliwo ekika ekirala kubanga obuuka obulina ebika ebyenjawulo kubanga bakigezaako ku mwalo e Mombasa waliwo bamalaaya baali ba discordant ne babakebera nga tebalina bulwadde obwo naye ng'ate bayagala ku basajja abalina obulwadde bagenda okuddayo ng'ate waliwo ekika kya AIDS ekibakutte okitegeera so looteesigula nti nno nze ndi discordant n'ogenda nga weegadanga ojja kusangayo akakumegga okitegedde so nabbi omukazi ayinza okuba nga agwa mu kiti ekyo tosobola kukiwakanya n'akatono asobola okubeera discordant kubanga gye bali bangi nnyo nekino ekya rape kituufu kino bbanga kituufu ne bwe banamurepinga emirundi mutwalo tebajja musiiga siriimu bo be bajja okwesiiga enkwaso zooli zisange naye ate lezo enkwaso era tezikwata bwe zityo okujjako ng'ate munna azzeemu ayina kabootonga olaba omukama wakuviiramu awo n'ofunirawo olubuto luba lwani g'omanyi nabbi omukazi tasobola kufuna lubuto alina obuzibu mu system tajja kufuna lubuto kiki tazaala ebyo tubikomyawo private life y'omuntu tetugidiscussingako ku mpewo tugireke tajja kuzaala mamukezi n'abantu abakazi bangi nnyo nga tebasobola conceiving ng'olubuto lubuze bangi bagende ku proma wano Hub Research Center Mengo bajja kubazaaza okujjako nga musajja we yatazaala nze mbirabyeko nina omuntu gwe mmanyi anoonyeza omwana kati mulagirire ku proma kubanga waliwo n'omukyala sijja mwogera w'amaanyi yali ng'azaala abaana bawala bokka nga ayagala kukyusa ne bamulagirira yazadde mulenzi nze mbirabyeko agendayo omanyi waliwo hormones lwe zibeera ddaalo ezactivating amagi agazaala nga ziri ddaalo nga ozirina naye nga ziri ddaalo nabbi omukazi talinayo mwana talina kaakati bakuwa eddagala hormones ezo ne ziri activatinga n'otandika okugira bulungi nnyo n'oconceivinga n'ozaala okitegedde tekiriyo nti nno tewali kyotalina hormones ozirina waliwo abatalina magi okimanyi mulimu abakyala nga naafa nga tazadde mwana ng'omwana nga tafuddeeyo bafaayo bagenda mu bantu bakyamu kati fe tulina abasajja omuntu gwe mmanyi anywedde bihaba akoze bikyamu kati mugamba agende ku puloma bali muwere bwereere bw'ataazaale mwana gwe mugamba agendeyo olina enamba yaabwe njirina enamba yaabwe ogenda gym ngenda gikuwa agendeyo bw'ataazaale nga siyenze naye alina okukebera omwami kubanga abaami sometimes tuba tetulina mazzi gazaala ayongereyo owokubiri bayinza okuba nga bamumuzaalira omwami nga bamuzaalira omwana oyo agenda amukebeza DNA oba iwuwe agenda nebukoto wano mufatirite simanya mwami Kwezi abantu bagenze mwebyo anti bakebere oyina enkwaso n'omukyala ayina enkwaso bwe muba muzirina kiki ekiziganye nga bano bakuwa eddagala eryactivatinga hormones ezo ezireetera omuntu okuzaala nze nina omukyala gwe mmanyi ye bw'afuna embuto amagi gagendamu obwana 4 gagendamu abaana 6 ne buvaamu nga tebuneetuuka navaamu embuto mwami Kwezi abantu batambudde mu malwaliro ago nze nina omuntu gwe mmanyi yali tafuna lubuto nga taconceivinga kako bukyabaago nakozesa ebiragalalagala buli musajja gwadetinga ne bakozesa ebiragalalagala ne bakozesa ebiragalalagala yes bagamba balaga bo bakebera mu science balaga nti ali okay naye nga taconceivinga buhomoni buli bwetaaga n'agenda mu malwaliro amanene nga 3 n'abeera ku treatment bwe yafuna olubuto lwagenda mu nseke taddanga mu conceiving kati mu nseke balugjamu bulungi ne balaba ng'enseke nnamu nga nzibu kufu agende ku puloma tulabe agende ku puloma ogenda kumpa ennamba anoonyeza omwana abuze sia abaana obwana kati lwaki nabbi yagenda ku puloma puloma yali tennaba kubeerawo kiki yali tennajja amagike tegali active
biwanvu nagundi gwe sijja kukubuulira namukasa oli mukwano gwange naye waliwo byesijja kwogera nabbi omukazi mukwano gwange ajja kunkubira essimu nabbi omukazi kubanga essimu yange agimanyi ajja kunkubira essimu tujja kwogera ebyaffe biwanvu naye kyemmanyi nabbi omukazi talina musajja tanaba kubeera lwedde kuzaala bw'alifuna omusajja ng'ali lwedde tuli muyamba yagambye ayagala musajja kusetolinga kuzaala mwana kati bw'anaamala okusetolinga kati musabire bambi afune omusajja asetolinge because abakyala fenna ggolo yaffe kwagala baana ate obufumbo teri mukazi atayagala mwana obufumbo ye mwana bw'oba tolina mwana oba tolina maka abaana babula naye dda abaana gye bali gwe namukasa wali omunoonyezaako n'abula wali omunoonyezaako n'abula nange gigi n'emyaka gye ntuseemu sifunangako lubuto tofunanga musajja gwoyagala ngende ku proma tofunanga musajja gwoyagala kuzaalira nze we nabeerera ku biiti abakazi banzaalira nga ne gwe besaagala kuzaalamu azaala kubanga olinawo kuki kutooke bw'onoofuna ayina ettooke omwana ojja muzaala kyanguwa nnyo musajja ng'ayina ku ttooke akuzimbidde ennyumba lwaki tomuzaalira mwana omubiri gujja kweta gwokka gujja kweta ozaale n'omusuulirawo ka bebi olyoka omusuulirewo bebi kale bwe tutyo bwe tubadde twagala okuclarifyinga obulungi ku nabbi omukazi nabbi omukazi si muntu ow'empisembi simulabangako mu bwamalaaya era sisuubira mulabamu n'abalenzi abamuleepinze bw'anaaba tukkiriza okubagwera amannya tujja boogera kubanga tubamanyi ate naye abamanyi muli bannayuganda kuliko n'omunigeria omu naye bannayuganda nze amannya gaabwe gongalina bw'anaaba tukkiriza nabbi omukazi okubasanguza n'ebifaananyi tubiteekeyo baswale bwe baba balina abakazi n'abaana era babalina wano balina abaana n'abakazi nabbi ate atugambe bugambi basajja tulyoke tubakoleko ate mubamanyi basereebu bannange tebakigeza kubanga nabbi omukazi n'atukkiriza tubyogereko n'atuwa ebifaananyi papa ebifaananyi tubirina naawe wallahi tugenda kubaogerera ebigambo n'abaana bammwe bamanye nti mwakabasanya omukyala mwebeka ku nabbi omukazi mukazi wattu baamuwa ebiragalagala yali tanywa mwenge mukazi wattu anywa katunda nakasooda alinga nze tanywa sigala tanywa njaga kakati nebimuwa ebiragalagala bisajja mmwe tubavumirira muli bina Uganda tujja kubaatula amanya mmwe mwebase ku nabbi omukazi lwaki tosiibula tutambula ne ba Victoria University basangibwa ali ku Jinja Road so lunaku olwaleero mbadde nnyo serious abantu baleka tebakyantegera bagamba bannamukasa yabadde anti bw'obeera ne Kwezi era bw'olina okubeera bannange mbasiibula aba Victoria University mwebale nnyo mwebalire ddala kututeekamu ensimbi tusanyuka bwe tuba nga tukolagana bulungi nnyo nammwe mwami Muganga Vice Chancellor wa University tukutumiddeko nnyo tukwagala nnyo nze kagundi kange kujjukiza kabasale k'omuwala wange nze sirina ssente abaana ssente bazimazeeko mukulu Muganga nze ogwange nagukola ogw'okuzaala njabawerera olutuuka ku senior 6 nga bagenda ku Victoria senior 6 Victoria kale lwaki tetukwagale beera bulungi mweraba